kusasulwa. Mwannyinaze yatidde nnyo. Yatidde nnaku 2 nga yenna akutuse. Akalulu kaali kamukutula dda nga tetumanyi. Anti we yandisoose ne yeewa obudde obuwummula. Naye okufiira mu migwa yakwereetedde. Okufiira mu migwa yabikoze eki? Yakwereetedde. Ekituufu kiri nti ababeera mu bululu bonna bwe kaggwa baba naddala nga wagudde kabayitamu. Okuleka nze yagwa nensigala nga nkirabye nga kya bulijjo. Oli okimafi. Saakiwa na budde. Niyali alowooza okunsekerera na lujja yagudde mu kalulu yaswala nga nyimidde ngamba kansala yagudde ngenda kukola. Ego kimanyi akalulu ekisinga okukuba abantu si kalulu kumukuba naye byaba afiiriddwa byaba atunze. Abasinga nno byatunze bireke naye abantu batya nnyo bagenda kwogera. Ekyo kyokka bagenda gamba n'ayitawa nangenda kuyitawa. Ekyo kyokka si bintu byatunze. Sajja baamulwanirira emmotoka asigale nayo ne bigaana. Si bintu byatunze nti bye bimumalako bantu ngenda kuyitawa. Zolo yangamba mbu yeekwekako omwaka nga bwe mutayagala mmubuuza ne mugabe baali bakuleeta. Omwaka ngaali luddawo mu mmotoka ye. Emmotoka zirabiramu zira bamanyi nnyo nga bamumanyi ng'agiseesa. Ne mugamba baali bakusuubiza nga obululu bwawe bukuwanguza. Okitegeera kati omwami ono yali alina okusooka okwewa obudde omwaka mulamba amala okutuulukuka akakkane agattegatte. Yeekuŋŋaanya alabe engeri gy'asinzira nataddemu akole ki asituke. Emirimu egimu egyo gyalimu egy'obwalooya yandisoose n'akkakkanako kubanga zaafunye mu bwaloodi meeya zibadde zimukola ki zimumala. Yadde gy'abadde bamuweeza omwezi buli lunaku bwe yagudde sikakasa nti banaddayo ne bazimuwa. Mwana yamuwaddeko bwino gwe abantu balina obulumi baba n'ebikolimo byabwe. Bayinza okwesiba ku bugingo naye nga si kya bugingo kyokka. Nga bangi. Mwana yabagambye nti nakasero buli mwezi badde bamuwa $1.5 yatteeka gye bagamba abakatale awo gye balina omuwa. Usaafi okuvaawo abaali bakolerawo bateekewo akatale ka Usaafi yamala kulya ssente. Waliwo baabiroole. Waliwo baabiroole. Naye bwadde eno akolokota omwana akati abo bonna Katonda tunuulira bugingo. Waliwo we mutamanyi abadde balina obulumi bwabwe. Buli omu asabirira Mukama lwali kimuwanga. Buli omu omanyi bw'aba akusabira ekibi asaba buwangaazi. Owangala okirabeko. Mukama asaba obuwangaazi empendabe ku musajja oyo ng'ensi emukuba. Okitegeera? Kati abantu babaayo nga balina obulumi. Naye nze kye ŋŋamba mwenna abali mu kwewagala gavumenti teryanga ku binyeebwa. Lyanyama njereere nkoko. Era Pulezidenti Museveni eggwanga lino olikoze bubi. Alikoze bubi. Ayina odditereeza liddewo litereere. Ayina kuba mubi nnyo okuddamu eggwanga lino okutereera. Ogambye otya? Pulezidenti Museveni eggwanga lino alikoze bubi. Era okuddamu litereere. Alina odditereeza alina kuba mubi nnyo. Tugambe waliwo ekiteekateekebwa. Ffe tukuze gavumenti tebagyogerako. Anti oli bw'agamba ngenda kujjako bwa loopu. Njagala loopu mulala.
na Europe tumulinzi ye president gwe twagala kubanga sente zitambuza oludda lyo oluvuganya gavumenti bano bebazibawo ne budget bebagiyisa okuwa bali tegeza gavumenti ziri bbiri. Mukutu kwetuli tweyanze gemwe nabe kumira ku mukutu guno Tronaz Media amanya Tronaz nandine Nalujja Anifa eyagwa nakolera abantu ekisanja kye kyonna nakinero genda kolera abantu nakati era nkoze ndi ex official aweereza akagamba ko nkanayo mbera nkera bya ex official aweereza nina amanya mangi eyagwa akoze atasoma aboggana ex official amukozi atula na bagamba ex official nabo babira ne gundi yawe balina okutuula wingi gye batuula wingi eyo enyuma oba kasiru nenga toli muzibe obeera olaba nenga tokkirizibwa kwogera mulabi waffe wa Tronaz Media tukulamusizza webale emirimu gyonna gy'otuusizzaako engalo webale kufaayo kuba buli mulimu gw'okola ozimba ggwanga lyo weggwanga eririmu abantu abatakola baako kye likyukako naye oba olina kyokola olina eyo capital gitadde ku ggwanga lyo webale kufaayo awo nno weŋŋambira gavumenti abantu abo abawaayo obudde okukulaakulanya eggwanga nga bakola babalowoozengako mu ngeri y'obbajjamu emisolo baleme batulugunya nnyo kwaba beekyaya era mutabani wange meeya oyo yennyini gwe Saamu Mugabi nawulidde alangirira kyewagambye kiremeremu mu buntu baaliwo emyaka 5 omusolo bwe baaguleka bagenza okudda omanyi omusolo gukubyamu emirundi 4 tegeeza buli mwaka abadde bagwogera mu muntu yali asasula emitwalo 5 bagenza okudda mu asasula 2 45 yali wa 25 ali mu 55 aye ne babulwa we beewolezaako era simanyi abakuŋŋaanya b'omusolo omuntu ono ng'anyigiriziddwa addukira waani n'ekirala bw'aba talina gy'addukira ba politicians mwe abadda wansi ku gwa ne musaba akalulu teekeewo embeera eraga abantu bano nti mufaayo nga n'omusolo gukyuseeko nga n'enkwata yaagwo bantu tebaagala kuwa musolo naye mbutaagala kuwa musolo mubalage nti omusolo gwe gukola enguudo ze babanja omusolo gwe guzimba amalwaliro ge banoonya amalungi omusolo gwe guvaamu amasomero ge bakola ki ge batwalamu abaana baabwe naye eyo bizinesi eba ekyaliwo eyimiridde ate eyimiridde gw'otunuulira omuntu bambi nga bizinesi ye yagitandisa startup capital miliyoni ki emu okona kwe kuli ne renti byonna renti biki byonna ne byatunda miliyoni ki emu gwe nojja lotandika omutekako obuntuntu kasasiro waali waliwo license waliwo awo kira kye bagamba awo n'ekipande waliwo ekirala kye bateekako bw'aba alinamu obwokulya bamukebereze eza dokita agenda okwesanga ng'omwezi ajjemu emitwalo 3 mwagyo edduuka bizinesi eba ekyaliwo mwezi ogujja baasiiba 3 mwegyo emyezi 3 gye walowooza okulya okwejjanjabako okwambala abaana bo okusoma n'okulabirirako abamulowooza nti kati watuusa alina balabirira kubanga wali abagamba nti akola naye nga mu butuufu
ekyamazima abasoloza omusolo balina okulowooza nga bwe bagunona nga bw'otunuulira omulimu ogwo ddala gunaayimirirawo. Omuntu oyo mu myaka 4 anaabeera ng'akyasobola kuba buli muntu lwakola mulina engeri gye mukendeezamu obumenyi bwaki bw'amateeka. Bw'aba mukyala ng'ataddeyo amaanyi akola kitegeeza tagenda kufuna budde bugenda ku street kwetunda. Tagenda kufuna budde bugenda mu mabaala kubeera eyo kwonone kubeera mu mabaala. Naye wano omusindiikiriza agenda ayongeremu kapito muzinone. Omusindiikiriza kitegeeza olugendo lwe tuliko olumalawo n'akawuka n'obumenyi bw'amateeka gwe kennyini anoonya omusolo mu bantu gw'oyagala gusigalewo guli omulimu omuze. N'abagukwata obubi boogereko. Ate era be bamu beebo. Waabasanze nga bakasuka ebintu. Yingiza ebintu. Nze nakula. Nga mpulira bagamba olina omutima omubi ng'ogwa kanso. Nga simanyi nsonga nange. Nakula. Namala kubalabako. Bwe namala okukulakulamu okusumukamu nga nsobola okubuuza ne bannyanuka ne ngamba lwaki? Muga nti omuntu alina omutima omubi ng'ogwa sitekanso. Sitekanso ati yakwatanga omusolo. Sitekanso nga yekwasisa aba-enforcement ndoza bayingiriranga mu kanso. Kati edda senga yaŋŋamba sitekanso okumanya ina omutima omubi. Osimba kasooli kukubaawo wedda kukunga n'akula n'atuuka okuweeka. Ologa n'atera omulya ne bamutema. Lwaki wamusimba wakyamu? Naye nga akuze bamukola ki? Naga n'osimba ebijanjaalo ne bituuka okutula bitandika okusala amaaso. Omulabi wa Tonaza gy'ata okusala kijanjaalo kisala amaaso n'otera okulya. Ne bajja ne babisaawo. Wabisimba wakyamu? Ebitooke nga kiri ku kkubo. Kikozeemu kano. Kimala kuleeta ŋŋo ne kitandika okugira ettooke nga zivuddeko n'enjuki, ettooke livuddeko enjuki. Ne bajja ne bakitema. Ogwo gwe mutima omubi ogwo. Lwaki wakitema luli nga tekinnaba kutuuka awo? Niyo omuntu nakiwadde n'obudde kirabiridde omuwadde essuubi. Agenda kulya ettooke erye. Okitemye. Yakisimba wakyamu? Asalanga nti baabanga n'emitima ebira tebaafa bulungi. Yaŋŋamba senga wange. Bafa bubi? Bafa bubi. Tunulamu siga akafaananyi jjukira olina gw'omanyi yakolanga mukesesi nga yakaddiwa. Totunuulira bano baliwo. Kansa eri abayambalanga bulu. Nga ina obugundi kuno bulu. Oli. Tetwogera ku mmwe. Twogera ku bali. Kampala City Council. Bali. Kanso ne Masindi gye nakudda waliyo Kanso. Kampala. Ekiranda. Kwaye capital. Ne Masindi gye nakulira waliyo Kanso. N'abantu abo nga bali aboonona abamu nga bali mayimbala ga gavumenti. Tebalina nnyo kye baayongerako mu bulamu bwabwe lwa bikolimu. Omanyi kitegeeza kuwalabanya ebintu by'omuntu. N'obikasuka. Ate ne bakasuka bidomola mazzi biki. Ne bali baatemanga mmere ate nga ffe tukuze tugamba. Emmere bagamba ekolima. Ekolima. N'otema kasooli oyo akolima. Ate n'osaawo ekijanjaalo kye kituusa okulya kikolima. Wabadde agenda okiri okuwona enjala ajja kaaba. Ate abaana abato be basinga obikaabira okusinga naki? Kubanga ebigambo by'abaana abato ebyo byakwegendereza. Kati abakwasa amateeka mu mpa y'omusolo. Zingamba abantu bongere basomesa buki? Bulungi. Ate baweewo room omuntu ono awulirizibwe. Awulirizibwe. Bwe mutaakola ekyo mwongera kunyigiriza abantu bammwe mmwe. Ekinnuma abanyigiriza balala gwe bakuba mulala. Abanyigiriza balala bakubamu muki? Mulala. Naye nga n'olumu n'ebikolebwa ku ground gwe bakuba setabimanyi.
tegedde gyolaga nengeddeyo olaga nengeddeyo olaga kati beebo nti kiso kya mbuzi kirekerera omussi nekitunuulira omuki omubaazi kubanga nze ntambula mulabi wa Tonaz Media nalujja waabwe nga bwe mundaba ntambula. I associate with different people. Naye bonna bembeeramu bammanyi ndi munnabyabufuzi yadde sambala patekala naye ndi munnabyabufuzi lwakuba nti bo banjawula ndi munnabyabufuzi atalina kajanja ndi munnabyabufuzi atabiteeka mu nnyo kajanja ako sibiteeka mu kajanja boogera nagana lujja bwe mba mufuna omukisa ogwogerako n'abakulu abo kino nakino era ffe kitukubyoli bino abiraba naye tayogera kati n'omala bagamba nti okubyogera alina kubijja mu paalamenti ng'ebikoze eki ebiteesezzaako bwe biteesaako ne babimuwaako lwabyogerako ne kati tabimanyi kati tukole tutya olwo n'obalukira kyeyini y'eddoboozi wa gye liva okutuuka wano mu paalamenti agamba kati abo badda ddi olumala obalonda tebadda bakansala konza otyo simwe mwabalonda ebyobufuzi naye kyamazima abakwata emisolo ate beezira kulaba nga kapita omwongeddemukko akatono n'atamanya nti walidde eggulo sente za looni n'atamanya nti PDM gwe baakuwadde wayagadde oyongere muki mu mulimu gavumenti ebawa abantu bano ssente beekulaakulanye naye manyi nti muzibamalako mu musolo era abafunye mu PDM be bali mu byalo abalima bo kubanga amanyi n'ateekawo embizi ze n'ateekawo enkoko ze naye oziteeka mu bizinesi mu Kampala wano so omulimu oguteekako eggulo oguteekako kawungeezi ku makya nga bayingirawo ge mazima amatuufu abafunye PDM kituufu abamu bamubadde bamutandisa omukozesa najja nga akayumba bakatikkidde mu firiigi ye babisenze babitaddemu amatooke gonna bagalinnye ge yabadde aleese kitegeera babikutte emmotoka oba yabikoze buki obumonde bwavundidde ku loole bantu balina embeera gye bayitamu kati gwe Pulezidenti Museveni weesiba ebbiri buli kisanja olina gundi gyojja okujja ng'obaawe naye nga buli kisanja onoogenda okudda nga bwawaleka nga bwe bali nga tebakyuseeko. Pulezidenti Museveni omulabi wa Tonaz Media ng'osobola okutaaginga Pulezidenti butereevu manye muzibu wa kutuukako obataginge Mwanyoko Mwanyinaze Muhoozi Kaine Rugaba oba ne Sisi Natasha simanyi ate lwaki tomanyi naye nga kyonna kye kiri abantu baffe bannayuganda bafuba nnyo okukola bafaayo naye ebibakamula bisusse ate nga babakamula mu bubi ova ku muntu omunyoola n'onywa nomala noleeta magalo n'onyoolera ddala kati enkola eriwo yakubanyoola n'amagalo n'ettonde ettono likole ki liggwemu baleka baleeta digestible spanner kubanga eri bw'onyweza eno kikambuka lumu oteeka wali nga n'okukala kikazi mu buntu bambi tubisekeramu naye abantu balina obulumi bw'amaanyi. Mukwano gwangano former Lord Mayor Lukwago best friend wange best friend wange ex naye nali njagala n'agaana Lukwago wange ensi eno ali addaka ddadda
Zabadde monsonyiwe waliwo ebintu bwembeera naye oluusi yandeetera okuseka nze mbasagala kuseka nze mulabye enseka kati okijjeewo ekyo ekyaki okalya dda kaddadda koggwe yesaawa mweno kambabuulira abalabi ba Tronaz Media kirizaayo amagoba g'emirimu gyo fenna tuli mu kuweereza naye waliwo essaawa ey'okuzza omuzigo nga olina okugufuna gudde gy'oli nga bakwebaza bakusiima empeereza y'enki ennungi era nze ŋŋamba eggulu omuliro mbu guli mu ggulu n'ekifo mukiyita mutya ekyokwesiima nakyo kiri mu ggulu senga abagendayo baali bakomyewo nabatubuulira naye byonna birabika biri ku nsi birabika biri ku nsi kuno okwesiimako eggulu lyo yensi na buli kimu ky'okoze ensi ekusasulira wano akati okalya dda akaddadda mwannyinaze Ssaalongo saagala nnyo kuba kalyonso mu bantu ng'ali mu bulumi alina embeera gy'akola ki gy'ayitamu naye walaba abaana b'omugenzi Alhaji Katongole Lukwago bwe yagwa mu kalulu abaana bo kye baakola baasala n'ente Alhaji Katongole yali owayitoni gwolowooza omuntu okutuuka okujaganya obulumi aba alina bwenkanawa ente baasala kujaganya mu kalulu baakolera ddala tabuulu yali buluda kinene nti mubaamu ebimu social media tulaba kino ekisize mangu ne tubeera ku ekyo ne tutasooka kuzzaako bigere mabega mukaaga ojje ng'otambulira mu luwendo olwo otuuke wano weweekangidde okuddayo manyi buli lwoweekangamu you reflect kyekireese kino yona agenza okutuuka wano biki ebizze bibaawo kati mwannyinaze mubaamu ebintu nga osasulira bikolwa byo kuba singambe saagala nnyo okwogerera muntu bubi bansonyiwe obulumi bwonna tebwagala kuba kalyonso omuntu abaako n'embeera gy'ayitamu mwami oyo ng'oli munnaffe bamukubye amasasi g'emmotoka yayimirira ssebo n'akizannyiramu n'akikola muno bagambye mbu okukolima kwe kulabika kukola n'abaana bamusabye ne bamugamba taata saasira musonyiwe yakikola mu butamanya bwe kikolime akiggyeyo bajjajjaffe bagamba obutamanya tebukuggisaako musango otegedde kati mwenna abali mu buyinza nga mubukozesa bubi mubeera mu bantu abalina okunyigiza ne mubitwala ng'ebyangu mutwala embeera abali gye bayitamu ne mutagiwa mabudde kumanya nti omuntu ono anyigirizibwa wabawo ebbanga ly'ojja okutuuka ng'osasulwa kusasulwa mwannyinaze yatidde nnyo yatidde nnaku 2 nga yenna akutuse akalulu kaali kamukutula dda nga titumanyi anti we yandisoose ne yeewa obudde obuwummula naye okufiira mu migwa yakwereetedde okufiira mu migwa eyabikoze eki yakwereetedde ekituufu kiri nti ababeera mu bululu bonna bwe kaggwa baba
naddala nga wagudde kabayitamu okuleka nze yagwa nensigala nga nkirabye nga kya bulijjo oli okimafi saakiwa na budde niyali alowooza okunsekerera Nalujja yagudde mu kalulu yaswala nga nyimidde ngamba kansala yagudde ngenda kukola ego kimanyi akalulu ekisinga okukuba abantu si kalulu kumukuba naye byaba afiiriddwa byaba atunze abasinga nno byatunze bireke naye abantu batya nnyo bagenda kwogera ekyo kyokka bagenda gamba nayitawa nangenda kuyitawa ekyo kyokka si bintu byatunze sajja bamulwanirira emmotoka asigale nayo nebigaana si bintu byatunze nti bye bimumalako bantu ngenda kuyitawa zolo yangamba mbu yekwekako omwaka nga bwe mutayagala mmubuuza ne mugabe baali omwaka ngali luddawo mu mmotoka ye emmotoka zebiramuzola bamanyi nnyo nga bamumanyi ng'agiseesa ne mugamba baali bakusuubiza nga obululu bwawe bukuwanguza okitegeera kati omwami ono yali alina okusooka okwewa obudde omwaka mulamba amala okutuulukuka akakkane agattegatte yeekuŋŋaanya alabe engeri gy'asinzira nataddemu akole ki asituke emirimu egimu egyo gyalimu egy'obwalooya yandisoose nakkakkanako kubanga zaafunye mu bwaloodi meeya zibadde zimukola ki zimumala yadde gyabadde bamuweeza omwezi buli lunaku bwe yagudde sikakasa nti banaddayo ne bazimuwa mwana yamuwaddeko bwino gwe abantu balina obulumi baba n'ebikolimo byabwe bayinza okwesiba ku bugingo naye nga si kya bugingo kyokka nga bangi mwana yabagambye nti nakasero buli mwezi badde bamuwa $1.5 yatteeka gye bagamba abakatale awo gye balina omuwa usaafi okuvaawo abaali bakolerawo bateekewo akatale ka usaafi yamala kulya ssente waliwo babiroole naye bwadde eno akolokota omwana akati abo bonna Katonda tunuulira bugingo waliwo we mutamanyi abadde balina obulumi bwabwe nga buli omu asabirira Mukama lwali kimuwanga buli omu omanyi bw'aba akusabira ekibi asaba buwangaazi owangala okirabeko Mukama asaba obuwangaazi empendabe ku musajja oyo ng'ensi emukuba okitegeera kati abantu babaayo nga balina obulumi naye nze kye ŋŋamba mwenna abali mu kwewagala gavumenti teryanga ku binyeebwa lyanyamanjerere nkoko era Pulezidenti Museveni eggwanga lino olikoze bubi alikoze bubi ayina odditereeza liddewo litereere ayina kuba mubi nnyo okuddamu eggwanga lino okutereera ogambye otya Pulezidenti Museveni eggwanga lino alikoze bubi era okuddamu litereere alina odditereeza alina kuba mubi nnyo tugambe waliwo ekiteekateekebwa ffe tukuze gavumenti bajoogerako anti oli bwagamba ngenda kujjako bwa loopu jagala loopu mulala naye loopu tumulinze ye pulezidenti gwe twagala kubanga sente ezitambuza oludda lyo oluvuganya gavumenti bano bebazibawo ne budget bebagiyisa okuwa bali tegeeza gavumenti ziri bbiri alagwa kibira kata nasaragwa mwanyina yabi nedda nze mbabuulira amazima nze nakulira mu gavumenti okutandika okuba nti mwana myaka 87 yaliyo bote mazima ga Katonda mu ggulu ngani gwogenda okwogerako
kuba katuni ani okubaganya ebirowoozo kuki gwani okubaganya ebirowoozo kuki ku gavumenti okujiwa ku magezi kyebadde ki eterezeemu awo mbuki kye bakoze si kituufu kwani ddi olaba n'abasajja abaali abagumu abaali bafulumya amawulire agafulumizangamu ebyo ebirowoozo byabwe nga ne kampuni ezifulumiza amawulire tebamanyiwo kojja Kagatto n'omubuuza kojja Kagatto ojja mubuuza twalina ngabo wa bbulu ngabo omumyufu n'engabo omuddugavu nga tuyina munno naye engabo ono mwe mwafulumiranga ba anti abandi badde n'ebirowoozo ebiwakanya gavumenti era nga abamugula bamukukusa obukumumanya nga bamufulumiza nga go gonna bagawera tegatundwa abasajja abo ne batandika okufulumya akatabo ka munnansi nga kayitibwa munnansi ojja kubibuuza kojja Kagatto munnansi oyo nga mwemuli byonna gavumenti ekola kino gavumenti ekola kino naye nga we bakugwirako naawe akaguze awo wennyini awo Kagatto ngenda mubuuza ayongere okumumatiza ku mawulire ago akubuulire abaali bagakola nga bagafulumya bakomekereza batya era bayita mu biki kitegeera bakingambye nti President Museveni bubi nnyo yawa nnyo eddembe erisusse eddembe erisusse teryalina limiti amagye Obote yali yagawa limiti nga tegalumbwa oyogerera ku magye nga tegalumbwa ate so Obote Amini Chokola Amini yali yajjawo constitution nga yakola decree order kitegeera nga amagye tegalumbwa byonna bawogalanga naye nga amagye nga maawufu kati President Museveni agiga nti ayonoonye eggwanga kuddira amagye gateeka mu bantu bano ataka okugamanyiira bano batandika okumanyiira amagye omuntu agenda kusavinga general bamusaagizo binga samani kuddiru ki nga tekisi ku myaka egyo ogirinnya nga mulimu ow'amagye n'omusaba ssente konakiti osaba ssente nga mwenna muli bafu akolera ggwanga nga n'omusaba transport nkubuulira mazima gojja kubuuza kojja Kagatto ebwayiise wano n'alinnya emmotoka ng'ayambadde uniform ey'amagye full combat namugamba waziweereze n'omusaba transport nga mwennaawo we musigala kyekyali ekitiibwa ky'ow'amagye kubanga akuuma ggwanga akolera ggwe naye kakati bamusaba ne uniform kyamu uniform yaffe tujagala anti ebyo byonna tata yabireese kati alina okuzzaawo ekitiibwa ekyo ekyamagye okuba nga gaawukanira ddala gabeere wali nga gatiibwa nga gaweebwa ekitiibwa alina kubanga mubi nze njayanira nnyo pulezidenti nga Kagame President Kagame yateeka ekintu ekiyitibwa entiisa mu bannalwanda genda ku street zaayo manyire president waabwe olabo bonoomalako nga just oli ku street toyogera Kagame kaveera ebyo birekera ati zikuogera naye yogera ku president waabwe bino bwe mudda ne mutaka okudiscussing ku president bwe munayogera genda Rwanda obikole olaba toyogera ku nsi ye mbwe erimu ensiisira kibuzeeko kikeni buzaako kikeni bamubaninga teri kuddayo eyo fiya eyo
eyo fear omuntu amanya nti ono nno gw'ennumba ono bannona roko si jinja. Omwami yafudde Christopher Damulira yasomanga amawulire ku Buganda ku Radio Uganda naye yali alina eggulu yali asoma bw'ati agenda oddimalayo ng'amagye gamusazeeko teyali malaayo munda mu studio teyali malaayo lyali likwata ku gavumenti. Ani yalikuwadde? Abasajja basoma amawulire abamu bakyaliyo mubanoonyeeko babawe history mubanoonyeeko amagye gaba mawufu naye ate oyo yennyini oyo ye yatandika embeera ekunga abantu okuyisangamu abantu amaaso yatandika embeera yatandika okukunga abantu okutyoboola buli kimu okuba nga tebatya oyo Lukwago. You are paying for it. Tomwongera kikoli mu musajja okuyisaamu abantu amaaso n'okukakkanya abantu Olugayu oyo nga balina mwannyina oli owennaawe mukono wemukono ennaku zino yaze mu comedy Mabike ow'ennyonyi n'anyiga red n'anyiga bbulu n'agenda mu mukono nebuuka okuno nebera mu bbanga noonya katabu part 2 kati oyo yategedde Nambooze ye nadda mu komedi we Nambooze awo wenkwagala era tunoonyeza akatabu part 2 nawo tugendewo naye ng'ennyonyi erina okudda ku ttaka ate eddira ku ttaka oba eddira ku ttaka wasimanyi kubanga onayoza ennyonyi wano akasomye ebuuse eri mu bbanga aba akamalayo wano bamugamba kati noonya akatabu part 2 eri mu bbanga kati wakafunira wewa akati ajja kafuna kuba ye abirina Nambooze naye yengezaako okugamba buli ango yonna buli muntu muwe ekitiibwa okuwa omuntu ekitiibwa kwe kumubanga n'omutya si wakumanyiira si wakola ki kumanyiira kati mwannyinaze bamanyidde nnyo kitaawe manyina bagamba nti buli lw'obeera ku muntu ng'omuvuma yayinza okwesonyiwa naye abaana be bayinza obutakwesonyiwa bakitwala bubi kubanga babalaba ng'oli taata waabwe kati obulumi bwono bwe yandikuwadde abaana be bagenda obbukuddiza era mwenna babadde bavuma taata yesaawa abaana bagenda waliwo yavaayo n'agamba nga bw'otayagala kusanga muntu nga asonga lugalo mu kitaawo n'oli naye mwana alina omusaayi ali ng'abalala nga bw'otayagala kuwulira avuma bakuzaala n'oli bw'ayagala ne tayagala bavuma ki bamuzaala lwakuba kati twafuna famire ya social media buli omu ajja ku social media n'alebula nnyina n'alebula kitaawe n'alebula amaka n'alebula twafuna olujja naye buli akikola ffenna tuli mu lujja lwa social media tolowooza oba bakwagala nti basobola butakufuna bakufuna baaba kati okalya dda kadda dda tolowooza nti mweyo embeera ya Lukwago temulimu bagamba abeereyokko Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintoshi beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Iva ate abaana Uganda bazibu obuzibu balina obumanyi gwobalabako bayinza n'okulabwako omuntu yenna akuli kumpi nga bagamba abeereyo tosobola naye bali eno bagamba gundi temugeza ne mutuddiza wano kumpi mangu mugira agira abeerayo eyo nti wangi nti ye agira abeerayo naye yayiise mangu kiki ekimuluma atidde bulwadde ekyobubadde bumuluma obadde tebumanyiddwa obako nako kakudyoka abalooya balooya nze sirabanga ye abeera mu kkomera balooya be ne batasooka mpapula mulwadde ayina ogenda mu ddwaliro zibaayo bulijjo empapula
ezokusooka kutwala omuntu mu ddwaliro nga bageze mu kkooti mulwadde alina ogenda mu ddwaliro. Baffe batwala tuyinza okubazibaayo naye nga tetumanya bye cool kutumiddeko byendongo. muzzukulu wakakonge Kyatawaanya jjajja wa Bebe Cool omumanyi azaala Bidandisa. Taata wa Bidandisa jjajja wa Bebe Cool yaliko omwami Emmenga awo Kakono Kakonge ali bamuyita Kakonge naye gambye muzzukulu wa Kakonge awo omuziki we gutuuse. Naye nze kye neewuunyiza ku lujja luno social media buli omu lujjamu walula lumuteeka awo buli omu amala asinzira gambe wano wensibuka lukuteekawo saana awo mu lujja otandika okunoonya olujja luno engeri gy'ogenda odduwangaaliramu ate lwakuba bo bannaffe ba Bebe Cool tebatusingako kimu yeeteerawo zisaga asigale ng'atulendinga. Okolamu ensasagaawo kuba bino byonna nsasageze bipange byayagala yaba abeerako bano abato bonna bapakami nga badde basituse nga bawulikika kati bonna kati ye yaali waggulu. Kapo yanyiiga Bebe Cool yagamba mbu mbadde ennyimba nziwulira naye ng'omuntu nga ffe singa sigimanyi. Alimba kuba kutyoboola muntu naye ate mutuufu lwaki nti baludde ebisaawe bibadde tebigattwa nga buli omu ekisaawe kye kiba kike owa bbandi wano ba Bebe Cool bokka bakadongo kamu nga ki bokka. Era nzijukirako emabega eyo waliwo olutalo olwali lukumiddwa lwakwa social media yali tennaba nga bweri terwagenda nnyo wala. Social media bawayirizaako ku mwannyinazi w'obulogo ssebo mbu aloga banne sebatta oyo. Abantu babyogerako abantu era nempulirako olutalo nga baali baagala bagatte bakube ekisaawe kyennakivuga ne nani ono Eagles kati ye n'alaga nti nze kadongo kamu nkuba birala nammwe mukuba birala tugatte ekisaawe nkijjuza nzekka munjagaza ki mutandika ayina omutima omubi nempulira mbu manye ebyambu tobiwa nnyo obujulizi mbu papa nisaaki n'abakolimba lwe yamusaba olw'omukwana aluddemu n'agaana mulogo nnyo. Kakati Bebe Cool waba tamanyi kapo kituufu bate yali mu layini emu si mwe yali aba nakubuuza luli ti saa ajja atya ku kivulu kya kapo kwa tebagwa mu layini emu kiba kipange bali eyo beetwale kubanga buli omu alina wanoonyeza okusigala. Naye kyensaba nga tukyakaabira gavumenti abantu okutyoboola bannaabwe naffe kenyi tutandika okwefumiintiriza twewe ebitiibwa ebitiibwa. Nze saagala nnyo kulumba muntu onnumba mwaka guno naye nkusirikira naye nkuddamu guli okya mu planingira nga nkyalaba wali ogenderera ki wali oyagala ki kabe mala okunoonyereza ennyo nentegeera ki wali oyagala olwo nenkulumba abayimbi okitegeera naye ekisaawe ky'abayimbi kiguddemu nabi kati abakulu n'abato oyawula ategeera n'atategeera awo we mutuuse. Nga tunaatera okuwunzika sofa omanyi
sawa yonna tugenda kutegeera omanyi oba tukuyite kutongoza tugenda kutongoza oba tugenda kigenda kubeera kite kyonna kyekiri ekya tugenda kutegeera nti kati bano abaana be batuufu abakafeero gavumenti yandikikoledde n'embaga abafamire ne battente nga buli gwe balangirira nti wakafeero gwe bambaza wali omunagiro gwe balangira nti wakafeero gwe bawa omunagiro ndoza ne t-shirts zandibaddewo gwe batongoza wano nti yeye munagiro bandifunye ekyambalo ekibaawula ekyenjawulo ne babatuuza gwe basoma nga lisasi zize yono nga adde eri nga bamuwa ekikye kati bano abasigadde eno eyo ba graduation bana bakafeero bagenda ku graduatinga graduation kati bano baba basigadde graduation ye ya degree wali ate nakuzino wali ya top class ne ya degree kati bagenda ku level kyabo baba badde bakola ebibuuzo results zitukola ki betulinda bakola P7 senior 4 senior 6 bali ku bibuuzo kyabo bye bakolebwako bya senior 6 comment section ejja tubulire kubanga awo omuntu aba atudde n'akkalira kati nti ndi mwana ng'ateredde n'okutereera ate owolokoka asigadde eno nassa n'ekikoowe asigadde eno ng'addayo kubuuza maama we maama bw'aba waali ekiruma nno abamu bamaama baafa babadde mu bamaama muto bakojja ndi byange naye nawulira maama nti gundi oyo yali anzaala kati ono mwana nga maama we yafa maama muto ogenda kukola otya kyokka nga ne maama muto gwali naye muganda we yafa ng'era naye tanaba kutegeera nnyo kiri awo kumugamba nti owaayi omwana ono mu butuufu ekyamazima ekibanga kiganye eno kiddanga eno naye ekyo kyonna kiddayo eri gavumenti gavumenti yeggwe nange n'oli naani ffenna naye abateekesa mu nkola beŋŋamba taata President Museveni mwanyinaze kati mbu bagamba kati yayogera mbu taata takyayogera n'okwo nkwita kumanyiira naye taata ne mwanyinaze gavumenti etandika okutongoza ekitongoze ekiyise ekisookerwako kisookerweko kirangirirwe Uganda yonna bwe kiba all regional hospitals mu districts ekyuma ekyo kiteekebweyo DNA nga bebi yenna tafuluma ddwaliro nga tagiddwako tests ezo samples maama oluzaala omwana omwami gwayogedde ayitibwe nga n'abaami bakitegeere afuluma eddwaliro nga babaggyeko sample these cases zigenda kweyongera zitya komanyi maama okumugamba omwana bamututte ku musaayi ate zitya ng'ate bwe kimala okusomesebwa nga bwe kyasomesebwa okugibwako akawuka ka siriimu nti tteeka n'omira eddagala n'ekyo bajja kitegeera oba oli awo kinaakendeera n'okendeera banaaba bakigemye n'obwenzi bugenda kendeera mu abantu abasinga mulwana kyemutanalaba omuntu alwana ekintu nga tamanyi oba akifunamu batakifunamu n'akikuba kyali wano ku mugenzi Segirinya honorable abakyala abo kyembadde genda okugamba nti ebyuma ebyo banaabiteekawo original hospitals kijja kuyambako ensi gw'omanyi abakazi banyazaala abali mu miranga eyo nga bakamwana babafuukira ezzike
naye nga mukamwana oyo naye akimanyi nti omwana oyo amusibyawo naye si waawo bangi nga nnyazaala nga ye ng'akimanyi nti omwana ono si waawano naye nga mukamwana yafuuka ensonga ayomba ekirowulo emisana era nga social media yawagira mukamwana kazi omukulu yesiba mu bintu bya mutabani wali omuyagala lwaki tewamufumbirwa abana ba social media naye ng'ekituufu nnyazaala akimanyi nga n'omukyalo ono akimanyi nti omwana ono si waawano naye ng'akufiirako okusanga nazaala osanga malaalo ye bannange singa naye bwekinaatuuka okuba nga oli afuluma eddwaliro ng'omwana oluba omuzaala n'omwami wali babajjako samples wano ogenda kuyomba n'ogamba waayo omwana bamuggyako samples mu myezi 2.5 omwana agenda okweza emyezi 3 nga lisasi zaakola ki zaafuluma dda nga mutandikira awo kitegeeza maama muto ono ne bw'aba asigaza omwana ono amanya addayo mu ddwaliro lya gavumenti mbuulire sikola mawano records zibaayo omwana ono kitaawono yono nti oba neddaga omwana ono yali wuwe gavumenti ebimu bikoppeko ku madiini agamu ze ddiini gye mmanyi etereka ebiwandiiko y'Abakatuliki genda mu kereziya y'e Masaka gye bayita Sikamudaali ng'abaagisombera amayinja ne babatizibwa abaasookera ddala mwebali baabatereka mu records gye bali saakunyumiza ayalimba erubaga nga bagenda mugatambu yamala dda misomo gyonna nabagamba emirimu gy'emisomo gyonna nze nagimala nti bagamba kati tuleetere kaadi yabula tamanyi weeri okay wagisomera wa ng'ababuulira egindi parish gindi ekisomesa gindi ate byonna babirina va mu Kabondo gindi tie mwaka ki wasalibwa mwaka ki baptism card gundi wasalibwa mwaka ki nti mwaka bwe guti ntie kale wesirikire Omukatuliki aba n'ebikodi bagenda okukebera tasomanga yasomako gimu guti yamalayo confirmation kama naye yagatu nerabidemu soko dayo abazadde bakole ki bakutereeza ekituufu nedda kati kansomere eddala lumu kasita byonna mbisome mbigattegatte ng'alina okubisoma ki byonna lumu kakati awe ngamba gavumenti erabe omukatuliki akikola atya ezo zibeere nga ze rekodi zizawo mu gavumenti mu malwaliro abantu tebaagala amalwaliro ga gavumenti kuba teriyo kibasikiriza nnyo ekya DNA ekijja basikiriza n'abaami bennyini bajja kyagala be basinga n'okyetaaga amuwerekere nga bagende banywa eddagala zomulaba Tonazi Media byenjogerako mbabuulira ndi mukyala ndi mukulembeze ate ndi muweereza ezo ango zonna lina byendabye ebyetirivu nze nalabako omwana muwala ng'azadde omwana ali ku kitanda wali tebannamusiibula abasajja ne bajja 6 bona baze kulaba mwana ow'omukaaga atuuka ng'owokutaano tannasiibula n'agamba n'omukoddomi wono ne yeekanga ne beetunulako ku mwana ogwo omu bantu 6 kati tunuuliramu mulabwa Tonazi oyo bwino gwenjogerako mulinako bwino mukakasa oyo yali wakisa bayinza okubanga baali bawera n'8 katunulamu maama muto w'oyo singa maama oyo ya afa omwana oyo taata kyamutwala sikagenda buli lujja okulubeeramu n'alukayaniramu wano we banzaala we bagoba nadde eno yoyo omwana gwe bajja okuggyako DNA emirundi 7 lwaki gavumenti tekiyisa kazima muswaziza abaana waliwo akaana kezijukira taata waako ke yali ayagala ennyo ke baakebera DNA akaana ne kaddukira ku taata we taata n'akagamba nedda olina okuguma sinze kitaawo ate ekiruma mubamwana abo mubaagala nnyo muba mubaagala nnyo
nze nalaba juuzi obulumi obwali bwolekedde maama wa Seggirinya. Seggirinya ng'afudde nalaba obulumi bw'omukyalo oyo nga waliwo mukaamwana yali avuddeyo ng'aleese amaanyi ate nga social media emuwadde platform ng'etandise n'omukola ki n'okubeera ku ludda lwe. Naye omukyalo yali aleese amaanyi ne mu kamera biki byonna byonna yagenda okuddanga n'omwana si wa Seggirinya. Kati oli ludda wa? Ate tebavaayo kuddamu kutunnyonnyola nabo balimba munnaye munsonyiwe. Kati tukisaba abaakafeera abakyali abalamu bajje batwetondere. Tubalinze mwenna abakyali abalamu bamaama b'abaana abazzukulu bange bonna tubasaba mudde ku mawulire mutwetondere. Mutugambe munnange mutwetondere. Twali tunoonyayo linnya. Lwaki mujja kwetonda? Abaana bano mulimu abagenda okusigaza ekibi mu bantu nga society yababooleddewo. Kati abaana bonna bamaama bonna abanaazuulwa nga bazzukulu bange ddala n'abanaazuulwa nga bazzukulu bange mu nsi mwenna mubeere wali ku social media mutwetondere. Timulimu ajja okusigala nga wakafeero naye ng'oledde ensi yamuboola. Olw'ebibadde bikola ki? Bitambula nga muboole. Mulimu ono abadde ensigo yaboola kati agenda kusigala nga ate tazze eno agenda kuboolwa eri era. Mulimu ono agenda okuba nga abadde aliko ekisa naye nga tebabitegeera babambi. Kati bonna bajje batwetondere. Omwana oli aliko bambi bwe bijja nga si wakafeero bambi agende bamuyambe. Ono abadde yaboolwa ensegame katumusonyiwe. Ndowooza kyebyo mubitegedde. Kubanga tunuliramu omukyala yali azaala kafeero oyo senga abadde mulamu. Maama we kwa bwe mbalamu kafeero yafa wa myaka 37. Mitanda. Songa ya mitanda. Singa family bagirekera omukisa nekola ebyayo kyanditegeerekese buki bulungi. Naye olujja luno lwa social media terusalawo mangu eno kooti nzibu. Naye lubi olujja luno fenna mwe tuli kati oba lukole lutya kuba simanyi oba ffe abalulimu ffe tulina okwenoonya engeri gye tumalako nalwo kubanga n'oyo nnyazaala bambi yasigaza obulumi nga bali bagamba ye tafiiriddwa abaana ngendo kinoza nga n'abaana abafa n'omwami tebaali boono. Naye nga baali baganye n'okikkiriza kubanga byakomaawo. Owulidde n'ogenda mu kkooti be byonna tuveeyo naye tuteeke ku DNA results kazikomewo. Abagraduatinge abakoze demotion badimotingibwe, abalipiitinze balipiitinge. Naye ekyo kisigale nga kituwadde ekyokuyiga bamaama. Bwenzi bulungi. Obwenzi bulungi Buyamba ggwe ng'omuntu woba otuukiriza bigendererwa byo. Nga tonazaalayo omwana nga tebanakukwata. Nze nagamba bunyuma. Obwenzi ogenda buwangaliramu obwenyumiriza oyagaze n'omulala nga tolinaayo omwana. Naye lw'olizaalayo omwana lw'olitegeera obwenzi kimuze mubi obutagwana na kwesemberezeka. Abalaba Tonas Media mubadde balabe balungi. Bebaza. Ne mwongera okusubscribinga, okusharinga, commentinga, ate likes. Eyo teeka. Mbadde ne Nalujja amanya amalala ng'erabidde. Ex official Lwasa. Mubeere bulungi mweraba.